Ssabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyiddolo wowulira bino nga mutaka ku mbuga enkolo y'Obwakabaka mu Bulange Mmengo Okwetondera Ssaabasajja Kabaka olw'ebigambo bye yayogera gye buvuddeko. Ssabalamuzi atuuse ku Bulange Mmengo ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okunkya era ku lugendo lunawerekeddwako eyaliko Pulezidenti wa UPC Ambassador Dr. Olalo Otuno eyaliko omulamuzi era ssentebe w'akakiiko ka gavumenti akagaba emirimu Ralph Ochan, Peter Okwera n'abalala. Abalala beetabye mu nsisinkano eno be bannaddiini okuva mu kibiina ekitabenzikiriza ekya Inter-Religious Council of Uganda abakulembeddwamu ssentebe waabwe Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, omusumba wa Kindamityana Dr. Joseph Anthony Zuwa, era ng'ono ye ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi mu ggwanga, omusumba Joshua Lwere, Ssaabalabirizi w'Abadventi yawumula Pastor Dr. John Kakembo Ssensalire n'abalala. Ssabalamuzi ayiniriziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'omumyuka w'Oweekitiibwa Dr. Twaka Awaase Kigongo, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Lwagamugumbule ne minisita w'emirimu egy'enkizo Oweekitiibwa Daudi Mpanga. Katikkiro oluvannyuma ayogeddeko ne bannamawulire ku by'ensisinkano eno n'oluvannyuma beesozza akafubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire. We've had a quite difficult period these past few days, particularly because we lost the Speaker of Parliament, the Right Honourable Jacob Olanya. He was a gentleman, as many of those who worked with him can testify. I personally dealt with him. Following his death, as we all know, so many things have been said, before and after his death. It is humbling that today the Chief Justice, of his free will, sought to meet us, and we oblige with the word of God as has been read by Bishop Oziwa, so that we are one. It is humbling because the Chief Justice is a very important person in the country, but it also takes courage for someone to say, I want to talk to you, if that person feels you're experiencing distress. So we thank you, my Lord, for initiating this move. I thank members of your entourage. I thank the religious leaders for always ensuring that we work together. Omusumba wa Kindamityana Dr. Joseph Anthony Zuwa era ssentebe w'abeepisikoopi y'asomye essaala egguddewo ensisinkano eno. God our Father, we thank you for having brought us together, and you know it all. Thank you for bringing the different visitors from the different corners. We want to base our prayer to you on chapter 17 of the Gospel according to John, where Jesus instructed his disciples to be one. And the Lord prayed for his disciples to remain one, united. We thank you, God our Father, for this moment. We thank you for taking care of the Chief Justice and his entourage who are in our midst. We thank you for the Katikkiro who has invited us and accepted this meeting to take place in his premises. We thank you for the religious leaders and all your people gathered here. God, you know it all. May this meeting bear fruits that will benefit all of us here present, but more so our people in this country, Uganda. Oluvannyuma Katikkiro, Ssabalamuzi ne bannaddiini beevumbye akafubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire. Enkaayana ku by'obugagga by'Obuyisiraamu ekyazanga zongedde okusajjuka bagobye aba Uganda Muslim Supreme Council mu nsonga z'ettaka okuli n'omuzikiti gwabwe nga bagamba nti olw'ebyo ebizze bituuka ku maali y'Obuyisiraamu mu ggwanga tebagenda kukkiriza kubatundako ttaka lyabwe kubanga si lya Uganda Muslim Supreme Council. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja bino yabirina. Abasiraamu b'ekyazanga mu disitulikiti y'e Lwengo ab'omuzikiti ogwa Kyazanga Masjid Salafu bagala mufti wa Uganda Sheikh Shaban Mubajje akwatagane ne Amiri Wumma Sheikh Muhammad Yunus Kamoga okusobola okutereeza ensonga z'ekyazanga nti oba si kyo omusaayi gwandiddamu okuyiika olw'abo abategeka okubatwalako ettaka lyabwe. Bano basinzidde mu muzikiti gwa Kyazanga Masjid Salafu ne balumiriza obukulembeze bwa Uganda Muslim Supreme Council okukuta ne Haji Kakomo gwe bagamba nti bamugoba dda mu muzikiti guno nga kaakati bagala kubatwalako ettaka n'ebyobugagga ebiri ku ttaka lino eriwezaako yiika 12.
bano ababadde abakaawe ennyo balabudde ne disitulikaazi w'e Lwengo obutaddamu kunona ssente yonna mu basiraamu b'omuzikiti guno nti kuba babadde bazimuwa naye nga tazituusa mu bakama be ne bagamba nti ettaka si lya Supreme Council naye ly'abasiraamu b'ekyazanga. Abasiraamu b'ekyazanga okwesala akajegere kiddiridde ebbaluwa gye baafunye ng'ebalabula era ebalaalika nti we bali bagenda kugobwawo ne bagaana n'ekya Uganda Muslim Supreme Council okubalondera abakulembeze nga bwe yabadde eteeseteese. Emyaka 2 gye tugimaze mufti mubajje bamugoba wano naye twajja mu bukulembeze twakkiriza ne tumukomyawo naye tumaze omukomyawo ate atunafa kidafuse mu nanfuusi ayagadde tugobawo obugobi. Ekintu kye bali mu kukola si kye kituufu kubanga ne be banonda ya busiraamu si bo balina otulondera wabula bajja ku ground ne twerondera. CBS bwetukidde Haji Kakomo ate ye alumiriza akakundi k'abasiraamu 5 bagambye nti bali mu muzikiti guno nti be bali mu kwezza ebyobugagga by'obusiraamu ekyazanga n'agamba nti ku yiika 12 ez'ettaka lino ze yalekawo bakatundako yiika 20 ensimbi ne bazeegabanya. Sinanditunze antunda nkijjawa nina obuyinza obutonda nze nina obuyinza sina buyinza bukola kiki naye abo obuzibu baliko bababuuza property kuva 2015 sente baziteekawa bazeegabira abantu bameka 5 tiimu yaabwe. Kinajjukirwa nti bano be bagoba Haji Kakomo mu muzikiti guno ogw'ekyazanga n'addukira e Masaka kyokka gye buvuddeko n'ab'e Masaka nabo baamugoba ku nsonga ze zimu ez'ebyobugagga bw'obusiraamu e Masaka. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Abasuubuzi abakolera mu katale ka gavumenti ak'ekitolo maketi bakedde kukkira bubokisi okulonda obukulembeze bwa katale kano obujja oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 11 nga tebukyuka. Omusasi waffe George William Kakooza katuwa ebisingawo. Newankubadde ng'akalulu kano kaategekebwa nga kabadde kakutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya kyokka kaluddewo okutandika katandise ku ssaawa 4:30 era we tujjidde ku mpewo nga kabumbujja wano mu katale ak'omu Kitolo Entebbe era amyuka ssentebe w'akakiiko akakuliddemu eyo nteekateeka eno ey'ebyokulonda okuva mu woofiisi ey'omusituzi w'embeera z'abantu mu munisipali ey'Entebbe Paul Kimuli atutegeezezza ensonga ezivuddeko okulwawo kw'akalulu kano. Twalaba nga abantu abamu bamanipulating materials kasita balaba ku bintu ebinaakozesebwa bagezaako okwagala oluusi bakole emivuyo oba okukola ebintu ebyefaanaanyiriza tufune okutaatagana mu kulonda. Kati materials zino zonna twazisuzizza ku Electoral Commission ekisubi kati wali tulina okukeera okutegeka tufune entambula tubijjeeyo kati ekyo kikataaganyizaamu okumala ebbanga ndoozi erituteri essaawa 1.5 n'okwetereeza kuba kyokka okulonda kuno kubadde tekunnatandika ne wabaawo abasuubuzi abagadde okwegugunga olw'okugyamu omuntu waabwe Ndambaddeewo abadde yeesimbyewo ku kifo ky'abavubuka bwe bategedde nti yaggyibwa mu lwokaano luno kyokka nga ku bukonge agiddeko ne baagala okuva mu mbeera okutuusa bwe bategeezeddwa nti ddala enteekateeka eno yayogerwako dda n'abo abeesimbyewo era bo babadde bamanyi nti ddala Ndambaddeewo yaggyibwa mu lwokaano lw'emyaka gye okusukkulumya egy'abavubuka. Akalulu kano kakukomekkerezebwa ku ssaawa 10 zennyini ez'akawungeezi era gye bunaawungeerera ssentebe omujja ow'akatale ak'omu Kitolo Entebbe ajja kuba ategeerekese oluvannyuma lw'ebbanga egisobye mu myaka 11 nga muntu omu yakalakata abasuubuzi bano. Olwokaano lw'okuvuganya ku bwannyini ntebe obw'akatale kano lulimu abantu 3 okuli Ronald Kusambira, Issa Abirye Black Marijani ne Ssemujja Salimu amanyiddwa ennyo nga Mazembe. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Abatuuze mu kabuga ak'Ekayabwe mu disitulikiti y'Empigi bakedde kukola bulungi bwansi n'okulangirira bannamikago abafuniddwa ttawuni kanso y'Ekayabwe okugikwasizzaako mu nkulaakulana. Patrick Serugo. Bannakayabwe bulungi bwansi bamukoze ku luguudo luva Ekayabwe mu ttawuni okudda mu ttawuni y'Enkozi ne ku ddwaliro ly'Enkozi bagogodde emyalo egyazibikira edda ku luguudo luva e Kampala okudda e Masaka bayonjezza omwalo gw'ennamirembe n'ebitundu ebirala. Bulungi bwansi ono akolebwa buli lunaku lwa 4 Olusemba mu mwezi ng'enteekateeka ezo zikulemberwa meeya wa ttawuni kanso y'Ekayabwe Empigi Kasule Zed. Ku luguudo luva Ekayabwe okudda Enkozi ku ddwaliro abatuuze bayodde entuumu z'omusenyu ogubadde guyibwa ebbali w'oluguudo olwo ng'omusenyu ogwo gubadde gufunza oluguudo
era abakulembeze baweze ababadde bayiwa omusenyu ogwo ebbali w'oluguudo. Meya Kasule Zed ategeezezza abeetabye mu bulungibwansi tawuni kanso y'ekayabwe eyongedde okufuna bannamikago abagenda okugikwatizaako mu nkulaakulana nga bannamikago abo bamaze kulaba bifa mu tawuni kanso y'ekayabwe ku kibanja ekyateebeddwa ku mutimbagano nga mu bo kuliko abaana bannayuganda abakolera mu ggwanga ly'e China, ebitongole eby'abazungu eby'enjawulo naddala eky'abazungu mu ggwanga erya Norway, kampuni z'Abachina n'ebitongole ebirala. Kyokka Meya Kasule Zed asabye ab'ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga Kyunura nti bafeeyo nnyo ku kugogola emyalo egisusse okuzibikira ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka mu kitundu eky'ekayabwe. Tuli ku mulamwa ogw'okukola bulungibwansi. Olunaku lwa leero lukyuseeko nti mu bulungibwansi bwe tugenda okukola olunaku lwa leero mu Kabe Town Council batandikidde ku luguudo lwaffe oludda enkozi ku University ku Nkozi Hospital okulaba nga tunyiriza oluguudo lwaffe kubanga emmotoka z'omusenyu zibadde ziriwako omusenyu buli ddakiika. Naye batukwataganyizza wamu n'abakulembeze n'emikwano gyaffe gye twafunye okuva mu nsi ez'ebweru naddala nti waliwo abaana enzaalwa ng'abaana abava e China baalulidde omulanga oba ggwanga mu nteeka Zed gwakubye ne bakulembeze banne okujja okulaba nga tuyimusa Kabe Town Council. Lwa CBS nze Patrick Serugo. Abatuuze mu ggombolola y'Ekirumba batandise kaweefube w'okuzimba waadi y'abakyala ey'omulembe ng'eriwo eyungula ezziga. Omusasu waffe Sozi Ssekimpirwazi katuwa ebisingawo. Eddwaliro erikaabya amaziga ly'erya Kirumba Health Center 3 nga lino lirina ebitanda 3 byokka ng'ate n'ekifo bamama we bazaalira kifunda nnyo nga kye kireese ab'ekitongole kya Brick by Brick okujja mu kitundu kino nga bayita mu nteekateeka emanyiddwa nga Babies and Mothers Alive Bama nga bagenda kuyambako ab'ekitundu kino okubazimbira ezzaaliro eddungi. Kigambibwa nti ezzaaliro lyakumalawo wakati w'obukadde 25 ku 3 ng'era kyo ekitongole kya Brick by Brick kyakutwalako ebitundu 25 olwo ensimbi ezisigadde zisondewe bannakirumba saako ne district ey'Ekyotera. Nakyazze Esther wabadde ng'ali ku mukolo ogw'okutandika okutongoza enteekateeka y'okuzimba ezzaaliro lino agambye nti bo bagenda kukolako kye basobola kyokka ng'ensimbi endala zaakuva mu bantu ezinayambako okuzimba ezzaaliro lino. Nga naye ku luno twagala tuyite mu bantu tukozese amaanyi gaffe ng'abantu ba community ez'enjawulo, community y'Ekirumba, bannakyotera, bannabuddu mwenna, tube nga tuteeka wamu obuyambi buno bwonna okuzimba ekifo bamama we bazaalira wano ku ddwaliro Ekirumba. Kyebambe Yasini nga ssentebe w'eggombolola eno y'Ekirumba ng'era y'omu ku bawomya omutwe mu kuzimba ezzaaliro lino agambye nti we bali wayungula amaziga nga kyetaagisa nnyo okufuna obuyambi obw'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo okubakwasizaako okulaba nga bannakirumba bafuna ezzaaliro lino eddungi so nga ate wawo n'amagombola amalanga ery'Ekisekka awamu ne Lwengo nga no badde beeyambisa eddwaliro lino. Oluvannyuma lw'okumala ekiseera ng'abantu baffe bazaalira wansi nga mu ddwaliro tulina ekitanda kimu ateekayo okusaba bakola proposal esaba abakulu abo aba Brick by Brick okutuzimbirako maternity ward era okusaba okwo ne kuyitamu so okulaba nga batu maternity ward ey'omulembe. Wabula abatuuze mu kuyambako ekitongole kino ekya Brick by Brick beeronzeemu olukiiko lw'abantu 15 nga luno olukiiko lugenda kukulemberwa muzzukulu wa Mukalontambi Gonzaga nga lugenda okuwooma kaweefube w'okulaba nga banoonya ensimbi ezigenda okuyambako okuzimba ekifo kino. Ku CBS FM radio y'obujjajja nze Ssekimpirwazi Kirumba Kyotera. Wabaddewo akavuvuŋŋano mu lukiiko lwa munisipaali y'e Nansana. Bakansala ku lukiiko luno beefuulidde mu kiise munnaabwe Balinnya Kivumbi akiikirira kirya muli waadi nga ono bamuvunaana gwa kutemerera bigambo meya wa munisipaali eno Regina Nakaziba Kitte. Kino kiwaliriza bakiise okusaba akatambi okuzannyibwa okukakasa kansala Balinnya bye yayogera ku meeya wabula ne basanga nga bye yali ayogera bye biwandiiko ba ssentebe b'obukiiko obukozi bye baayuza wataali nsonga. Wadde nga bakiise bino byonna babisambaze, omubaka mu paalamenti akiikirira munisipaali y'e Nansana Wakayima Hannington Nsereko Atuse n'atabukira bakansala abo olw'okudda mu ntalo ezitabazimba mu kifo ky'okkolera abantu abeetaaga amazzi, amasomero n'ebirala ebibazimba.
Councils bwe zitabeera na ssente ate ne zibeera mu ntale zitakutuka. Ono gundi avuma munne olw'okuba ayagala ekifo kyo. Ono ayagala kino ayagala ekifo kyo. Council kasita ziyitira entale zitakutuka. Development egaana awo ababbi bwe bayingiriramu ayagala okubba ssente wazibbira akola effujjo eri mu field bwazikolera. Advice yange Council zirina okuba nga ziri settled bulungi. Ebizibu bwe batewalidde emmere waka toleeta njalayo ku Council. Jangu oteese ebitambuza Council maaso then nze nkusange wakaawo lwanagane naawe. N'ebintu ebitulwana pete isundi na mwagalira omukazi gundi ebyo tebikola wa. Muguluma Edward agambye nti munnabwe yalese mu lukiiko bibadde bibajja ku mulamwa. Kansala Abalinnya agambye nti ekimuleesezza ensonga eno kwe kutya kubalina nti ebigambo bya mmeeya abakitte biba bya mutawaana eri abalonzi baabwe nti era mu kulonda okuwedde bangi baagwa. Olulimi lwe lujjudde okuwaayiriza okulaba nga ttata n'abantu. Simanyi oba kyakyogedde ng'ayina obukakafu naye bahonalebo kansalazi bonna babaddewo bakiwulidde. Ekibadde mu buwandiike naye mu kunnyonnyola byabadde awandiike. Bakansala abapayoneetinga munisipalite eno bonna yabasuula nga yeekwese mu kintu kya greda. Greda bagireetera mu mbeera nti balina kugigula ku musolo gwa property tax. N'amalisinga amannya gaabwe ng'agenda aboogerako nti balemesa greda bagezeeko okulaga eggwanga nti nno babalemeseza okukola. Ndowooza babagezaako okunonya excuse. Bw'atyo bwakola emirimu gye naye ndowooza her days here are numbered. We are yet to have another political figure. Omubaka wa Paalamenti wa Mawogola South Namugagoreti asabye gavumenti okukendeeza ku musolo ku bintu ebikozesebwa mu kufuuyira ebirime naddala mu kiseera kino ng'abalimi bangi batandise okusiga olw'enkuba etandise okutonnya. Omubaka Namuga agambye nti abalimi basaanye nabo okukozesa obulungi ekiseera eky'enkuba etonnya ensangi zino basige ebirime ebinaabajja mu bwavu mu mbeera enzibu ng'eno ng'ebyefuna by'eggwanga bikoseddwa. Ebifuuyira okufuuyira omuddo obanga agugimusa gwa bbeeyi eddagala lya bbeeyi ate nga terikyakola nga bwe linakola naye tekitegeeza nti bannayuganda tugwemu amaanyi ng'abakulembeze bwe tukole obuvunaanyizibwa bwaffe oba okuteeka gavumenti ku nninga okufuba okulaba nti tulekerawo okuyingiza ebintu by'obulimi ebitali ku mutindo abalimi tukole ogwaffe kituufu ebirime bigudde ebbeeyi naye bigwa ebbeeyi nga gw'olina ky'otunda so ffenna abalimi bannamawogola bannayuganda mwenna abettanira obulimi tuddukire mu nnimiro enkuba etusange mu nnimiro tujja kwemulugunya naye nga tulina gye tutwala mu katale. Ebyo nga biri bityo Katemba abadde ku kyalo Nakateete y'Essembabule omugagga Matovu Vincent Nkulu alina obutakkaanya n'abantu abawerako ku ttaka bw'atandise okubasindiikiriza okuva ku ttaka lye baliko kaakano wamu n'okusaanyawo ebintu byabwe nga ono atulyanidde mu lukiiko oluvannyuma gw'abadde agamba nti yamuguza ettaka eryo bw'amwegaanye mu lujjudde ng'agamba nti ekyapa kye baakimubbako bubbi. Olukiiko luno lubadde luyitiddwa RDC wa Ssembabule Fred naye bali kyamuzigita okuwuliriza ensonga z'abatuuze. RDC tasobodde kubaawo olw'abakulembeze okuli ssentebe w'Amateete Rulo Kimanje Nsubuga Namutegere ne Musoke Aminulu w'omuluka gw'e Kayunga ne basalawo lugende mu maaso. Ettaka eririko enkaayana liri ku byalo 2 Nakateete ne Kasambya liwerako obwagagavu bwa yiika 50. Mukyala Javira Anet yeegaanye mu lujjudde okuguza Matovu Vincent Nkulu ettaka n'agamba nti yalina awali ekyapa kye we yali yakitereka kyokka kyamubbibwako mu ngeri y'olukujjukujju nga nakati abadde ng'anoonya yakimubbako. Matovu Vincent Nkulu agambye nti ettaka lino liri ebwoya era alinako n'ekyapa wadde nga tekiri mu mannya ge. Omwami w'omuluka gwa Kayunga Parish Jeremiah Okuteesa anenyezza Matovu Vincent Nkulu okudda mu kutulugunya omuntu wa bulijjo n'atuuka n'okusindiikiriza abantu okuva ku ttaka lyabwe okwonoona emmere yaabwe n'ebintu ebirala eby'omuwendo kyokka nga akimanyi bulungi nti ettaka si lirye. Muzeeyi owagula ettaka nga twali abataka nga twakuterako mukono ng'akakiiko akatwala abatuuze ba oba wajjanga mu ffere kankikubu era wandibadde ogenda ogula ettaka lino abantu walisose n'amani alisose n'abakuyitira muzeeyi waalwa yakuguza ekibanza gw'ofaaki genda omusabe essente z'omugambi wanguza mpewo ettaka walinguza kuliko abatuuze n'abasenze ate twakimbula mu kakiiko teyakwanjula kyaba n'okiraba. Ye ssentebe w'eggombolola y'e Mateete Rulo Kimanje Nsubuga Namutegere wamu n'ow'omuluka Kayunga Musoke Aminul bategeezezza nti bagenda kukkiriza abantu baabwe kugobaganyizibwa ku ttaka nga nennyini ttaka omutuufu tebamumanyi.
tulina ffe gwe tulwanirako ntalo tugamba ekintu kimu ebibanja balina ebibanja ku ttaka lino ekigambo kiri bwe kiti Anet Mr. Nkulo wakati w'ebiwandiiko ebyo byonna ebyo okiwulira nammwe kubanga ng'okutta ekiwandiiko ekiriko amannya ga Anet ng'ate oyogera ettaka erya Nkulo mugende mutereeza ebiwandiiko byammwe ebyo byammwe naye kukuuma abantu baffe ku bibanja buli mutuuze ali mu kibanja kye ng'alina endagaano ye genda olime ekibanja kyo. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda nze Joshua Musaasizi Nsubuga tunaddingana edda.